naye kakati minisita ow'ebitone atwala mmwe ali ku mirimu gya Kabaka e Bulaaya nti omukyalo ono akuuma ne ofiisi eyo kyavudde abeera wano olwaleero. Hannington ali Busoke ono minisitule y'ebitone yetwala n'abavubuka n'emizannyo kati ono sports officer minisitule eyo naye olwokubanga mukama weeroza taliiwo awanise mukono tuyimbe bano mbabuzeko tunziruke kubanga ebiseera byabwe be baabiriddebo bennyini. Ekitiibwa kya Buganda kobedareereyo lyona lire eggwanga Buganda tiryamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe okwetooloola ensi zonna. Twesiime nnyo olwa Buganda yaffe. Ssaabasajja Kabaka asaanira afuge Obuganda bwonna naffe nga tumwesiga. Twesiime nnyo olwa Buganda yaffe. Buganda kyava yogera ku ddembe kankomaawo abantu babe bategeddeko ani gweyogerako era budde bwayise dda ngenda kumwaka mansukira kano atubulire ensubiriwala. Tusenze nnyo okutwaniriza tusanyukidde ddala Ssebo Katikkiro wa Buganda ng'ate ekifo kyayise ekivulu naye nga si kivulu bagenda kuserebuleetinga emyaka 5 ng'ali mu Creative Arts n'emyaka 25 ng'andi mu community work. Ssebo bano boolaba bonna nja kusookera eno emabega lwa bavudde mu Amerika yimukako Hemudi ono Hemudi Kiwanuka ye yasooka nekuddako yimukako katono mwana wange bwana bwange abasubye oli Rachel yasembayo ali mukubo Yerema Namakula yadda ku Rachel kati bano abalala bonna mbazaalidde wano. Naye nga abakulira Fawzia gwe nasooka okuzaala bano bonna ne bagoberera kyenyumirizaamu nnyo ojja bagamba nti mmwe mwamba mabega era ekimbeewo Fawzia yakirimu nnyo mu vidiyo. Kati ninawo wano Mwami Bosa. Mwami Bosa ono olaba twatandikira mu Ebons nga tuzanya life mwattu. Yali omwami wange ensonga lwaki ya arts nange akyali mu kitundu azanya. Kati bano abasigadde bona bakweyanjulidde naye ninawo omwana w'omugava Endugwa oli eri Amerika ate ne mmaliriza ne mukomyawo n'atuula ku butaka. Kati abaddeko nnyo ku mukolo guno gwonna yaŋŋamba paka lwonna akumala oli obuwala buto bwa Steve Jean ewaffe lonna
bayimbi ba Steve Jane. Talina bandi. Steve Jane oyo manager ate nga producer. Ennyimba zonna bikinde by'owulira Steve Jane yalinkolera. Kakati eno ninayo omukyala oyo ndowooza amanyiddwa nnyo wano, mukyala Eva Namulondo. Eva oyo yali mu kino kyonna okulaba nga tunyumye yatugeza. Otenewamu omuwala oyo omuto amumiitinga Spice Diana yali alookinga balugolooba bisajja ezo, naye omuwala omuto oyo imuka wemanyi oli wekka Hannah Hannah yajja yansaba nangamba sisobola kuba wano nga simiitirize Katikkiro waffe era ne mukuleetera. Mbadde naye okuva ng'ali mu S4 kati yamala university. Kati ndowooza beebo babbe nina wano ne badesiranye mabega mwimukeeko mwembi nga muli bafumbo. Ababiri abo abaana nabazaala bakyali bato nga bakatandika Miss Universe, Little Miss Universe. Bakwataganisa ekintu ssebo ne bakitambuza ne kivaamu ekinene. Kati ate bwe batambuza kati bafumbo. Kati outdoor advertisement be mu bye nasanga nga bato kati be bavuddemu ekintu. Abalala abaliwo wano tiimu naye nga bwe era yakola okujja wano okujja n'okkiriza tukulabe bwetooyo. Bwe namugamba tisisobola genda kubeera na kucelebratinga ng'Obuganda tebutegedde, n'angamba nti nze ndi Buganda, kanze ngende ntegeke osobole okujja e Buganda oyogere ekikuli ku mutima. Sebo emirimu gye nkoze gye bagenda okucelebratinga mirimu mingi sigikoze wano wokka mu Kampala mu Central, naye ngikoze mu districts ezisinga obungi. Ngenda mu masomero 9 omwaka nengalambula nenjogera. Ekinkitwalayo lwakuba nti nange nagenda okuzaala omwana oyo nga ndi tineja. Kati nembanga nina okuyamba abaana abaddako wange, naye ge nayitamu si bibi nnyo MD, si bibi ge nayitamu byali bingi kubanga nazaala ndi muto. Olwekyo goolo yange yakubuulira baana bonna abali mu Uganda singa nsobola okubalaba bonna ne mbawulira nti mubeere bwe muti mudde eno temudde eno. Ekifulo kino nga kiwedde kibayita ekivulo buli omu celebration, akasente akanaavaamu kagenda kuzimba essomero e Namayingo. Musajja Busoga era gye ntambulira mu masomero nasanga abaana ba primary nga batuula wansi, ne mbasuubiza nti nja kuzimba essomero. Era ngenda kikola mpola mpola ndimalirize. Okutandikira ku celebration sebo nga mmaliriza nagenda okutuula. Weebale nnyo, weebale ddala okukkiriza okulaba. Weebale otugumiikiza nga tulira eti wamanyi oli muntu wa tayimu, oli muntu wa tayimu. Naye neeyanziza tolabye emisinde gye ntutte wano nga ndi mu gomesi wakiri bulabibulabi buganye ntuuse, naye nga mbadde era ekindeese kusaba kyobeerewo ku mukolo. Olabe byenkoze, omanye byenkoze oba ebibatako. Era bannonda mu Washington DC
one of the 100 women that makes a difference in the whole world. Kati emirimu gy'ebyo gyentambuza ssebo gye gigenda okunteesaako engula endowooza. Atula ku federation ey'abayimbi. Mukyala Amelia ono ayambye buli muyimbi aba n'ekizibu addukira wa Amelia. Amelia omutima gwe gulinga gold. Ayagala n'atamwagala ya Amelia. Nambala. Ekitiibwa Katikkiro kati natulina okwogera eri Obuganda amasikira akatwale minisita Ssaabasajja omunywe ku amazzi bwe bulamu ate kwagenda okuyimirira weetaaga ng'eddoboozi lyonna bulungi. Sanyuse okubalaba era webale okutambula n'ekibinja kino omuli n'abaana bawulira ekyokke gwe mmanyi. Simumanyi mu buntu naye mbadde mulaba nnyo mu buli wantu. Naye sanyuse n'okulaba bano abalala abaana bo ate nabano abaana bo abamu bamanyi nga bano Fawzia bannamulondo bonna bamanyi. Bamanyi ennaku zino ntandise okufuna essanyu kubanga bannabitone batandise okulabibwa ng'abantu abazimba eggwanga. Ate ennaku zino waliwo bannabitone ababaddewo abalabika nti abantu bategeera omulimu gwe baakola mu budde bwabwe. Ndowooza emyaka ng'etaano emabegaawo omukaaga nga kizibu omuntu eyayimba mu gy'ekyenda by'ekinaana gy'enkumi bbiri nga litandika wadde okukola obukozi babita bivulu nga kizibu. Naye kaakati twali wano ne Sophia Nantongo, twali wano ne Stacia Mayanja, twali wano ne Kabuye Mbogga, kaakati naawe oli wano. Ekyo kambabuulire kye kimu ku bintu ebisinga obulungi mu budde buno mu kisaawe kino eky'ebitone. Bw'oba oyagala okuzimba ennyumba eneewangaala osooka kweralikirira musingi. Omusingi ogw'enju bw'oba oyagala ennyumba ewangaale bw'oyeralikirira bw'onyweza. Kati abaasooka mu kisaawe kino eky'ebitone bwe tulowooza nti abo badda oba weerabidde nti ennyonyi enkulu yeyigiriza ento okubuuka. Luli nalaba bajaguza olwa Dr. Bosolo ekisaawe kyamaze mu katemba myaka obaana n'olaba nga abantu bonna kibakutteko. So tulina bannakatemba abato era bannabitone ne baba baagala ensi etegeere bulungi omulimu gwabwe, nabo bennyini okuwangaalira basooke kuwa kitiibwa bannabitone abaasooka. Buli mulembe kujja n'ebyako, ekyo tukimanyi. Fred Sebatta bw'ayimba naye yajjawola. Rema Namakula si bw'ayimba kubanga emirembe gyabwe gyanjawulo. Naye Fred Sebatta alina kinene ekyo kyasobola okuyingiza Rema Namakula. Katemba owabano ba Fawzia ba Dr. Bosa mulimu.
gufaananira ddala nga gwe nabadde ku lwokubiri nabadde kyako mu mwanyi oli yakeera mu nnimiro n'alima emmwanyi ze gwe n'okeera mu studio n'olima omumiro gwo n'olima omumiro gwo era ndaba abayimbi batandise okukitegeera nkiddinganya emirundi n'emirundi kabaka yaterawo ne minisitule ennamba okuyamba bannabitone okwekulaakulanya kitandikira mu bannabitone okutegeera nti guno omulimu wadde kuokolera ku stage nga bakulaba era waliwo eyambuza nga ngenze mu ekigambo ekivulu kivuga bulala naye ati kyo si kya Luganda abamawulire ne bambuuza lwaki ojja mu bivulu ne mumubuuza nti lema namakulu abadde tayimba abantu bameka abafiiriddwa sente ekyamazima nabwe ati genda waliwo obwerula aba abantu abutunda cakala n'ebintu byonna otegeere kale twagala bannabitone ababiwangaaliramu ku bbalaza eya wiikendi nasinkanye bannabitone abato nali sebalabangako omu bamuyita Shina Skies mulala bamuyita Victor Rose ndowooza bweki oba Rose ndowooza Victor Rose nabawulira ku CBS nga bali ne DJ walewale nali mu ofisi yange namukaledi naye bo buli dakiika bbiri tebatwagala buli dakiika bbiri batukuba enkokola buli dakiika bbiri batuloga buli dakiika bbiri bwe mba mwawulira walewale muyinza okuba mwawulira abaana abo kati nengamba walewale abaana abo baleeti naye bagamba teri muntu akwagala olina okukaka abantu bakwagala abantu bakaka okukwagala ng'oyimba bulungi oba ng'ozanya bulungi emizannyo oba ng'ozina bulungi amazina oba ng'okuba bulungi ebivuga nembabuza babaagalawo kimuzaalibwa nabo tebalina kubaagala era ekyo sikirina okweraliikirira weeraliikirira ennyimiro oyo bw'olima emmwanyi bwe tuba twogera eri abalimu tubagamba genda onyumye n'emmwanyi omwana omuto yambuza onyumye n'emmwanyi kubanga weerozirambula n'otegeera omuti gw'emmwanyi ogwalwadde gwe munnabitone olina okunyumya ne studio bw'oba omuyimbi bw'obanga okuba ekyuma olina okunyumya n'endongo ne bw'oba okuba okuba engoma n'omanya kati endiba teryereze bulungi kubanga mulimu kati ekyo buli munnabitone kyalina okuyiga bino ebyokutusanyusa kyekisembayo bano ba Ebonies nabeera nina wekitiibwa Katende mwena bunza basinga mukimanyi Dr. Kosa yakimanyi bulungi obasanga beegezaamu ne basiba olunaku lulamba wekitiibwa Katende yampita nayina emirundi agenda okumu nangamba ku ssaawa bbiri otuuse wanempaka nentuuka entoka ku ssaawa nangamba byamba namba fayiro namba empapula nayingira munde nesideyo okumulaba kuba ssaawa 10 mbabulira kituufu kyokka kyawagawo ekirungi abakuwa emmere nga yabagambi bampe emmere naye nga simulaba najja n'afuluma ku ssaawa 10 ng'aveeyo naboloba okukosa abakuba junya najja n'asazaako ebintu byonna byomaze essaawa 8 gankola kati bw'olaba nga bazannya ku kikwangulira oyinza n'okubavuma oyinza n'okubajereka oyinza n'okubasanyukira naye ekiri emabegaawo kyekisinga obunene munnabitone kyalina okutegeera amaanyi g'ebitone tegali ku stage ekyamazima gali mabega wa stage ebibaawo mabega olunaku tetunatuuka awo ewali amaanyi era mwe muba mulaba nga nsigana bannabitone njagala kubajjamu ekyo ekyokulooza nti bali awo kutusanyusa ne bw'obanga oli kazanyirizi kivuga bulungi comedian okuwandiika ebisesa abantu it's a lot of work bw'otasobola kukitegeera tojja kutusanyusa kumala bbanga gwanvu kale nze njagala nnyo bana ababaddewo okumala ebbanga kubanga baleema bano balina ekyokulabirako
abadde akuyita muwala we n'abalala bayise bawalabe ndowooza weemuli kubanga mwamulabirako okulemerako oba enkulu etonnya oba omusana gwaka kirimu kamera waffe neeba amatooke bosa next kiti next mukama wangu anasa anyambye bannange n'ayimi mukama iba baolaba Steve Jean okay Steve Jean muntu wange nnyo era mumunda Ntebe ya kabaka twagala ekifaananyi. naye kati gumu jangu ono waliwo omukyala wange isi ono mukyala mulabirira bulungi ayagala nga Kaksi soko ojja okuba ekyo kuba ekyo kifaananyi banayo bizinensi yange lwaki mugikuba enkoko